Shiba si birungi ngenda kubeera nga mbikutuusaako munnange atuuse mu kkooti okusinziira munnange ate ekiwandiiko ky'atadde munnange ate ku social media kw'ossa ate Zari kw'ossa ne Shakib munnange ebyabwe nno muganda wange byandiba nga si birungi okwawukana bannange si byangu n'akamu. Ngenda kubeera nga mbikuzannyiramuko mu maaso awo kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Munnange nno ntandise n'amawulire aga Shiba. Omuyimbi Shiba Kalungi kinajjukirwa nti yavuddeyoko n'akola munnange ate statement n'agamba nti nno abaddekoko munnange ate mu India nga yali yagenda munnange ate okumulongoosa. Kaakati nno azzeemu n'akola munnange ate ekiwandiiko wali munnange ate ku social media n'ategeeza n'agamba nti nno munnange ng'era we nabagambyeko nti mbaddeko munnange ate mu India wali era nga nali nafuna munnange ate ka search problem we yali azaala Amiru waliwo munnange ate challenge gye yafeesinga I think ndowooza mu lubuto omwo so yabadde munnange ate mu India n'afuna munnange ate okumulongoosa era n'avaayo bulungi wabula omukyalo ono akakasizza mu statement gy'akoze mu kiwandiiko kino agambye nti olw'ebyo ate situdde akyeze oba munnange ate n'ebyekkooti jjukira nti nno yali mu ttiimu wali munnange ate eya Jeff Kiwa ekibiina bakiyita batya team no sleep so waliwo munnange ate ebigenda mu maaso Jeff Kiwa ku kyennyimba munnange ate eza Shiba so bakyali mu kkooti era nga boogezaako okulaba famire ya Shiba ebadde eweddeyo wali munnange ate mu kkooti okubeera nga akwasaganya munnange ate ensonga eno okulaba nga munnange ate egguka. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ku muyimbi Shiba katongere munnange ate omusabira buli kimu kitambwire ddala munnange ate bulungi nnyo wabula nga n'ebigenda mu maaso munnange ate makati ga Zari omukyala kw'ossa ate ne Shakib munnange ate si birungi. Nafuna mu Zari mbuninze baana Zari mukazi mukulu yatukadde emyaka egikola ki nze singa Zari abadde andabirira nga mbeezaawo nga ndi committed disrespect naye neebeezaawo nekolera buli kimu netobeera ng'omusajja ekinene ennyo ntamikubira nte Katonda ekinene nnyo sente ze nali nfunyeeko ennyingi Zari mwonna mukimanyi musimu si muntu mugabi muntu mukodo simuwaidde buli omu akimanyi kuba ku mikono gye paka baganda be ekinene nnyo sente yali ampadde ezinte nnyingi ez'awamu nagenda naye Tanzania ne bamuwa 10,000 emitwalo gyalinganga 4 kwe kunkwatira 2,000 n'azimpa atugenda kuddawo olwokuba mumpaddeyo 1 miliyoni ya Uganda emu kitundu ddawo mumanyire mbondabirira neneebeezaawo bintu byenkola ndabika miliyoni kitebeetinga mu nnaku 2. Omukyala Zari avuddeyoko n'akola munnange ate obubaka n'agamba nti nno bannange tukite Zari akyaye Shakibu. Breaking news agali mu nkubo. Zari beekyaye ne Shakibu baawudde oluvannyuma lw'okumala emyaka 5 nga kuliko omu ku bo akozesa munne. Sigenda babuulira ani abadde akozesa munne naye according ku kiwandiiko Zari kyataddeyo alaga nti beekyaye ne Shakibu era tebagenda kuddamu kubeera bonna. Si mu bubi naye nga asabye beete. So mbadde nsaba bambi maama Zari woba obadde toli ku bwangu Shakibu ng'alemereddwa nange nsobola ndi musobozi. Ondabira wano naye nsobola
era nga wobimanyi munanga ati ebya love si byangu ate nga ne nakyala naye munanga ati akyalaga eryanyi wali omukyala badde yeeyagala mbeera bubezi wa ttima okugaana okumpalana katonda yakwata ebirungi katonda yasooka nampa kala nampa ait nantondako amatu amalungi sigano ga aire simanyi gana amawanvu gana galinga mukwana nina amaaso nina amanyo nina akazigo oh my god nina ebiseera bano basinga biseera bakaalala yenze bandi basabe bayogerangako bakaalala kubadde kiggwe omanyi bawala banze vako bali omukyala munanga ate zaali so bikyagenda mu maaso munanga ate okutambula ku social media bikyakutte munanga ate vibe ku mukyala munanga ate zaali okwawukana munanga ate ne Shakibu jjukira nti nno Bawazali yali munanga ate Diamond Platinum ne baawukana kwe kufuna munanga ate Shakibu ate kakati uliya munanga ate amawulire munanga ate agatali malungi ate kati ku ssaawa y'emu baawukanye munanga ate ne Shakibu oh my god si byangu munanga ate nakamu naye katongere munanga ate okubasabira oba oli awo okuddiŋŋana mpola mpola muganda wange naye nga ky'olina okukola kusigala nga osubscribinga kwosa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba